okyalaba okwanjula n'embaga okuva omusajja omulungi oweegonjebwa nga wamponera ebyokulwana sibimanyi kaba bukabirwenyize saagala kisemberera kibebi kyange Ebeneza akona 3 2 1 0 Abasebo ne bannyabo omwami n'omukyala Katongole bantumye okubaaniriza ku lwabwe. Mwebale kujja babeererawo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda omukulu nannyini eggulu n'ensi tweyanziza nnyo kubanga Mukama tulabye ekitiibwa kyo. Tukwebaza olw'ekiseera kino kyotutuusizaamu ku mukolo guno, omukolo omulungi bwe guti. Tusaba Katonda affe enteekateeka zonna oziwa omukisa. Kaakano waliwo ekijjulo ekiteekeddwa olw'okutukola obulungi mu mibiri gyaffe. Tusaba okitukuze okiwa omukisa, tukirye ekitukole bulungi, otuwe amaanyi ag'okuweereza, otwongereko n'ekigambo kyo okuyita mu Kristo Yesu omulokozi waffe. Amiina.
ab'emikwano mwenna abazze olwaleero abatuzalira omukadde ab'emikwano ab'oluganda bajjajja b'abagole bano mwenna abali wano ng'omuzadde ku ludda lwa Katongole wamu ne bannange betuzaala Katongole abasobodde okubeera wano. Tulina essanyu lingi nnyo okubeera ku mukolo guno ogwa Katongole ng'era atongodde okubeera mu bufumbo obutukuvu ne munne. Ekikolwa kino ekikoleddwa kituwadde essanyu ery'ensusso yadde nga terirabika mu feesi. Katongole ono okusalawo okufuna obufumbo obutukuvu ayise mu bingi nga yakikolerera dda. N'olwekyo ffe tusanyuse nnyo era nga tumwebaza ng'abazadde olw'ekikolwa kyakoze okutuweesa ekitiibwa bwe kiti. Katongole oyo gwe mulaba muntu mukozi era omuntu ayagala nnyo eddiini era musanyufu nga bwe mumulabye. Era bulijjo tugamba nti tulibeerako ddi ku mbaga ye ne tukyakalako naye ne tumanya essanyu lye erijjuvu naye olwaleero alitulaze. Ssebo tukwebaza ne munno okukkiriza okufuna empeta ebagatta awamu okutuuka obulamu bwawe bwonna bwammwe bwonna obudde bwonna. Mbadde nsaba ez'engalo tezimaze Mukama obanga obadde oyagaliza abaana bano olunaku n'olumu ezo engalo zibuzeemu. Sooka okwebaza Mukama olunaku olwaliro olungi obudde bwatuwadde okuva gye twatandikidde okutuuka ne bwe tutuuse kati. Saba nti Mukama yayagaliza abaana bano okuba ababiri mu bufumbo obutukuvu ova nti n'obudde nabwo bubadde bulungi era butuwa essuubi obufumbo bujja kuba buseeya bulungi. Mutabani Katongole olinaanya omumbejja oyo. Sooka weetegereza omumbejja oyo wa awali olubale wa awali obukyamu nti woosinga. Tusaba okuddamu okumulaba ng'asingaawo nga bw'ali. Tutuwe essanyu nti mwami Katongole omumbejja amuliraanye bulungi lwakuba nti kyogera bwe kityo omumbejja tawasibwa nga bitera okwogera mu bika ebirala balinaana muki mulinaane. Naye tetujja kuba boogezi ba lunaku olw'obudde bwaffe buno naye twebaza abantu bonna kinnoomu abaatandikira ddala okuva ku lubereberye okuva mu kwanjula ebitambula bulungi tuvudde mu lutikko e Lubaga tuzze paka wano. Mbeebaza mwenna bataata bamaama ab'emikwano ab'emikago abaagaliza abalangira abambejja bannaava basaava Kunyana ebiganyo kuwa
Kyenda mwenda 23 8 3 2 1 0. Testimony. Tegereza ekyo sikyakuogerera bwatyo omumbejja bwagenda okukwasa omulabi omwami Katongole awo waliwo amasanyalaze yale nno agenze n'agenda mu field line ezibwati bwasembedde bwatyo ssebo bwe yatandiikiriza wadde nga mumbejja awulira nga tekimala nakkakkana uso obugalo bwebate obwamala yamuwaako okunywa obwekitiibwa nywaako kakeki tekakutuga otegedde agamba mbukamalemu bwatyo era nga basibe babeera Omwami Katongole bwetyo bwe gwabanga era bwe guli agenda okuliisa ku mumbejja we Testimony muwe ak'okunywa leka bakukoleko ebito bwe biba tweyanzege Okyalaba okwanjula n'embaga.